kiragiro ngewera okwepicha n'enkudi naye ate beerabira okuwera mu Nigeria yabadde wano yabadde azinira ku stage ng'azina ekimansulo bamuyitaani mu Jamaica yabadde azina ebimansulo kati abantu we batyo kasambera nga muzina ebimansulo tubegayiridde mugende mubizinire mu zoo muleke okubizinira mu baana kubanga baana bagenda kubiraba kawala kange kalabyo mu Jamaica ne kagamba daddy now this lady had a Jaja's dress. Now she has removed Jaja's dress. Now they are naked. Omwana ne mugamba no, don't watch such. That's not good for you. Never watch such thing. But wemba siriwo yababiraba nga naye atandika okubiga. So tubakubiriza mwena abategesi b'ebivulu n'abayimbi tugezeko okubeera decent nga tuli ku stage. Abazinyi b'ebimansulo mugende mu mabaala leyo gye mubizinireyo ku Lubaga Road ne ku bifu biri ebirala. So manga bayitayo wani? Simanyi yo byeyo kati mugendeeyo mukolere ebyo ebisirusiru byammwe. So nekirala njala kwebaza Uganda Communication Commission okufulumya ekiragiro ekiwera ennyimba ezi promoting ebyobuseegu. Nze ndi muwagizi wa Gravity era ine ennyimba ze zensinga okwagala wina nyimba ze nnungi nzaagala naye olw'okujja ku stage n'atandika okuba n'omukyalo oli omunene n'amwebakako n'amugwira ku ttaka neyevulungula mu ttaka ndowooza kiseera kituuse aluleke kubanga ye ayi talented. Then n'oli omulala Lily Puzzle naye muyimbi mulungi naye oluyimba lw'enkudu n'abalabye yabadde Kamuli byabadde akola tebyabadde birungi. So Lily Puzzle oyo omu ku bayimbi bensinga okwagala. So Lily Puzzle tuddeyo tukube music oli owaffe ogamba nti baali tebategeera music wo waleeta kino ate ne bakutegeera nnyo kati ate tuleeteyo ekirala naye nga kirimu Katonda kireme kubeera bajja kitegeera nga kirimu Katonda naye nga tekitegeeza nkudina kwebaka ku mwana ng'abaana abato bebaka ku baana abalala ekyabadde Kamuli video eyo teyabadde ennungi naye ate njala kukubiriza UCC ne UNCC bano abayimbi tetulina kubawera nti kubanga bayimba bubi tulina kubabuulirira twogere nabo bulungi tujja kubajjamu omulamwa. So tukolere wamu okulaba nti promotinga industry ate abayimbi ku luno president yabawadde Christmas yakiriza etteeka lyammwe erya copyright nga Eddie Kenzo yagambye cabinet yali approvinze etteeka lyammwe kati ligenze mu parliament kyemanyi nti mu January February lijja kufuluma muzeeyi aliteekeko ki omukono kati mutandika okufuna ssente kati Kamiliyoni wadde nga mulwadde buli lwe nkuba music we ku radio phone n'okuba nga nkola ki nga mutemera buli lwe nabankuba music we nga mutemera we nabankuba so ne wabeera Moze radio nti taliiwo music we mukuba ku radio oba ku bivulo oba wa nga mbatemera nga bafuna ki nga bafuna ssente. So abayimbi obwavu mugenda busiibula naye temujja busiibula ate nga muli mu njaaye muli mu buwunga muli mu powder muli mu mpiso muve mu njaaye muve ku mafuta musobole okukola okubeerawo emyaka 8 nze neesiimisiza nnyo we nalabye Muzeeyi Sebata ng'akyayimba after 40 years yabadde 40 years 50 years 42 years of music singa yali kawunga n'empiso singa naye abeera mu malwaliro. So abantu basiiwuka ne bavaako so twewala okusiiwuka twewala okunywa enjaga ebyengenge n'ebintu ebirala ebyo walagi mubeere nga bajjo munywe kwete bungu malwa ebyo tebirwaza ate tebisula ddalu kubanga ye musajja wange yali anywa ebyo ebibi ne mugamba ogenda kuvaako kati wuyo atandise kusoma kati yayita Professor Bajjo ali mu kusoma degree esooka naye kati yagambye nze Professor Bajjo. So mubeere nga Professor Bajjo kati yava ku ebyo ali mu malwa ali mu kwete ali mu takyanywa mandule nimbye sebo nimbye akyanywa akyaginywa karanywa ki na kwete anywa kwete very good mbade manyi nti balimba nze kuba yangambye abade wa mawulire yes. Ekisooka njala kusasira Kamiliyoni y'omu ku bayimbi bange be promoting emyaka emingi ennyo bannange omuntu alinga Kamiliyoni mu Uganda sinamuwulira ayina voice ayina buli luyimba lwaleeta lubeera lukola ki lunyuma tumusabire awone sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye omwana ayina right okumugamba kuba awezeza emyaka 18 ate abaana be tubazaala balina okubeera bagayidi baffe so sagala kunenya mwana ate sagala kunenya Kamiliyoni tumusabire awone tusobole omurehabilitatinga oba okumuzimba okulaba nti addamu akube shida za dunia ezasooka
addemu atukubiriza ennyimba abantu ze baagala. Era bwe nva wano ngenda mu ddwaliro okulaba ne president twamutegeezezza, era president alina entegeka gy'agenda okuyitamu okulaba nti Chameleone bamutwala okumuwa expert treatment okulaba nti tumwongerayo emyaka emirala 40. Yes. Engeri gye sirina kuuma kakebera kulaba oba ayinamu omwenge oba drugs sisobola kubyogerako ebyo. Nenze kyemmanyi gyo nalabye mu kavidiyo akamu nga balina ewizo nga balina cupa ya Fanta. Kati drug ezo ziyita mu Fanta ne mu Coca-Cola deni kibi. Tulina okwetegereza bye tunywa. Ababyetanira mujja kufa. Kasita obeera onywa enjaga n'onywa ne weekuba empiso n'olya akawunga gwe tugenda kuziika. Ojja kuba nga ovuddeko nga by'obuuza tebitegeereka nga byogera tebikwatagana ng'oli awo ng'olinga nga Zolo oba babiyitani mawubwe. So mwegendereze bye munywa kuba olwo omwana omuyimbi omu bamuyitani namulaba olwo bali bambuuza ye ng'ayogera birala. Omuyimbi bamuyitani? Ye Ozambe. Bamubuuza kino ye ayogera kirala. So kati kubeera ng'olina talent yani ye Rock Giant. Yes. Kati Rock Giant muyimbi mwakabi. Muyimbi wakabi naye namulaba nga bamubuuza kirala ng'ayogera kirala. Nga yagamba ebimwogera sibimanyi. Ngalinga nga agamba nti Christmas yalwa ku bbalaza eri eyayita. So njala naye kumunoonya mukwano gwange oyo kubanga yali mukwano gwange Rock Giant. Ngenda munoonya njogereko naye mubuuze ki engeri gye tusobola omujjanjabamwe addemu atereera addemu akubeeraga kubanga yali amanyi okuyimba. Rock yali amanyi okuyimba. Ate kyewuunyisa abawala abaali bamwagala bonna badduka. Abamawulire abawala bonna bayagalanga Rock Giant. Bonna abawala ba Spark, NBS, NTV bonna badduka.